Tinzo kutuuka wano nenkitundamu ssente mpise etteeka bwe busazi bw'ensawo betrayal esinga omubaka parliament gy'asobola okukola ki okukola. Tetususse gana amawulire actually si ffe twagafulumya, abaagafulumya baali b'amawulire. Ffe kyetukoze abaagafulumya baali b'amaki b'amawulire, si ffe twafulumya amaki amawulire gano. Kati abamawulire abaagafulumya bye bavunaana. Ffe kyetukoze kyokka kugamba bammemba baffe nti ssente bwe zibanga gye ziri nga ntuufu naye nga waliwo akabonero akalaga enneema etalabika nga bakatuliki bwe bagamba nti ddala ssente zino zandibanga ntuufu era kirabika kyonna n'okwegaana n'ensonyi. Omanyi omuntu omwonoonyi omulabira ne ku maaso mubatunuulize bulungi nkaliriza mu maaso gaabwe baswavu ogenda ewala. Kati bino byonna byakwebuzaabuza nakwekolamu ki. So ekyokugenda mu ekyo ate balina kitusaba bagende bugenzi. Ekyo tebakirina omuntu gw'onootwala mu kkooti tomusaba lukusa nti owaye njagala gusaba olukusa nzikirize nkutwale muki mu kkooti kuntwalayo butwazi gwe gusoosefu ogenda ku makooti babagala eri ekkubo balitwale balabe wa gye banaalikomya. Naye nga kyetwagala okugema palamenti eno n'okuyamba eggwanga n'okuyamba bo bennyini nti zino ssente buli lwe bazireese zoonoona ekitiibwa kya palamenti. Actually ffe tulwanirira ekkula n'essiga lye bayita palamenti okusigala nga bannayuganda basobola odditunulako. Oli azigaba buli ssaawa zonna ayagala kwonoona sigalina kulyonoona. N'olwekyo eno jihad ate ffe nze ngamba musiraamu eno cause ey'okugezaako okuzzaawo ekitiibwa kya palamenti. Ebikolwa ebyo bitulese bubi nnyo mu maaso g'abannansi n'abalala bonna because ababaka ba palamenti naddala bwabaawo ebiteeso ebyenjawulo because our role omulimu gwaffe ogusookera ddala is to legislate kola maki mateeka. Ate abantu bonna bandibadde beekolera amateeka naye abeekakuuto baga nti bonna tebasobola kujja kutuula mu kiki mu kizimbe kyo. Katufuneyo Geoffrey Rutaaya ajje atuule ku lwaffe. Kati nze okutuuka wano nenkitundamu ssente mpise etteeka bwe busazi bw'ensawo betrayal esinga omubaka parliament gy'asobola okukola ki okukola. N'olwekyo kino kye tuliko si kyaffe ne palamenti ezirijjako tusaanidde tubivumirire tutandike bakwasa ensonyi palamenti tugizzeemu ekitiibwa. N'olwekyo lutalo lwa kununula ne palamenti naye oluusi abantu abamu balinga mbuzi. Embuzi ogitwala ku luzzi oba okunywa egenda ewalira. It's the human nature. So kino kye tuliko kiyamba buli omu because eventually million 100 ku muntu afuna million 3 okumala emyaka 5 tezisobola kutaasa mu constituency kubanga omwaka mulamba ekisanja kyaffe kibamu obuwumbi nga 3. Kati oba tewasobola kweteesa ku buwumbi nga 2 3 tosobola kwetaasiza ku 10 n'oli akikola akimanyi titezikuyamba naye azikuwa akusiiga enziro kubanga ye buli kiseera president ayagala babaka bapya palamenti mpya nga tebalina butuuliro abuzeebuze abo nga babuzaabuza abala. Kyova olaba gye bayita attrition rate ababaka abatadda babeera 9 ku 10. Ensonga lwaki bino. So eno liberation eyinza ogitwala nti yaffe naye yaabo abo abazibuwa si bwe babayamba fe babagamba nti ssente mbi ffe tubayamba. So we are helping them. Nti eno olutalo lwe tuliko lubayamba nabo bennyini lubakola ki lubayamba kuba mu maaso g'abannayuganda ekizimbe kino palamenti senga obawa omukisa n'obabuuza opinion yaabwe muraninga opinion bababuuza abantu balowooza ki ku palamenti eno baba bafuna omukisa bandize ne bagisa ne bagyokya balowooza tetukyabakikya. So this battle tugikiririzaamu nnyo titusaanidde nali nesiga tuliddiza abantu libeere kiriri ebisinzo batta nsimbi si birala byonna ababaka bagezi
nze ntula nabo mu bukiiko obw'enjawulo abenaremu abamu ndi chairperson waabwe mu paaka muki bagezi bayitirivu naye abantu abagezi mufiira mutya mukadiba wakirifiira mu nnyanja naye ofiire mu kadiba ka miliyoni 10 simanya 10 myezi 3 egy'omubaka parliament 10 oba okiina. So why should people believe nti abazibawa babayamba? It doesn't help them. So njagala mugende mu bannyonnyole bulungi ti kino kye tuliko abo ab'NRM oli azibawa ayagala kubabbika kubanga kyovula olumala ozibawa iso intelligence yesooka okufulumya lisiti titwazibawadde eyasooka okufulumya ana yali Ofuna Opondo bomba mujjukira Ofuna Opondo si wa government president si yamulonda baba mulungi lwaki spokesperson we yasooka okugamba abantu kyabanga abo bazifunye. So let them see beyond okulabira okuki okumpi kwe bayina n'okubuguumirira n'essente. Nze Lutaya Geoffrey omubaka wa Kakuuto yanagenza okusayininga ku ssente ezo nga ndi anvumira ssente ze boogera emiliyoni 10 eziweebwa abantu okuba nti babawa akasiimo okuba nti baayisaamu etteeka ly'emmwanyi. Nze buli ngeri nalabika bulungi nnyo ku kintu ky'emmwanyi ekyo nga nali nkivumirira butereevu era sikisobola kukyusa ku standi yange tekyuka ku kintu ekyo nti nakivumirira era nakigaanira ddala. So mbadde nina okujja okusayininga ku ssente ezo zempulira miliyoni 10 ze bawa abantu okubawa akasiimo ak'okuyisa ekintu ekyo. My name is Lutaya Geoffrey, representing Kakuuto constituency. I am here in the office of the Leader of Opposition to sign against the alleged 100 million that is said to have been a bribe to members of parliament to have passed the coffee bill. You remember I was against it, and that is still my stand. So I'm against it totally, and that is my position. Nabadde namba nkaaga musatu nyina okukkiriza nti we bunaazibira olwaleero tuyinza okuba tuweza 10. Ekyo kitegeeza nti ab'oludda oluvuganya gavumenti beeganye sitaane n'ebikolwa bye era ne ssente embi bazeeganye. Ebisigadde tubirekera Katonda na mitima gya buli muntu. Ab'NRM siboogerera ne simanyi be oluganda olutuufu okwewuguusa si kyangu naye omuntu eyaswadde edda aba takyayina nsonyi buli kimu aba asobola okikola. Ate mu ddiini eyange batugamba weegenderezenga ennyo omuntu atakyaswala atakyayina nsonyi. Actually batugamba nti aba mukafiiri. Kati nga tebakyayina nsonyi buli kimu basobola okikola because kati bafuuse pate ya kibooko na ya kasente ebibiri ebi batakuba mbooko pate ya kaki ya kasente bakalya ku kasasiro ne bakalya mu Sheraton ne bakalya ku buffet ne bakalya ku breakfast bo wokateeka bonna babanga kalooli sakiro terijjula.